omwana senga ogwazaala abakizibwewo, mwana senga ogwazaala abakizibwewo, ate omwana kojjaawo gwazaala aba mukaddewo. Era ensonga lwaki mukyala wa kojjaawo abeera jjajjaawo, kubanga azaala bakadde bo. Mu buufu obwo mukyala wa kojjaawo bw'oba tomuyise mukyala osobola okumuyita jjajja, naye omwana wa sengaawo aba kizibwewo. Mu bufunze omwana kojjaawo gwazaala bw'abeera omuwala, mukaddewo oyo abeera nnyoko era omuyita maama, ate bw'abeera omulenzi abeera kojjaawo, babeera bakadde baabo. Waliwo omuzizo omukulu ennyo, kizira okukwata kizibwewo mu kiseke. Kizibwewo akuzira, temunaabira mu bbaafu emu, temusula mu kisenge kimu olw'okwewala ebinaddirira oba okwewala obuko obuyinza okumerukawo oba obuyinza okuvaawo singa oba okikoze, n'okwewala obuseegu obuyinza okuva mu nsonga eyo. Ebukojja teva waalubu, buli avaayo aba mukaddewo. Kyawula kojjaawo ku kizibwe oba omwana we kiri nti kojjaawo omukwatako, so nga ate omwana ye tomukwatako. Bw'aba omulenzi nga gw'oli muwala tomukwatako. Ensonga eyo njagadde ngibategeeze. Buli ava ebukojja aba mukaddewo, buli ava ebukojja nkiddamu aba mukaddewo, kubanga aba yeddira omuziro gumu n'ennyoko, aba yeddira gumu n'ennyoko, muziro gwe gumu n'ogwa nnyoko, n'olwekyo aba mukaddewo. Kaakati era buli azaalibwa ku kika kya nnyoko taba muganda we oba taba mwannyoko, ate buli azaala mukaddewo aba jjajjaawo. N'olwekyo buli muntu yenna ali ku luuyi oluzaala nnyoko, ng'amba ebukojja, aba jjajjaawo mu buufu obwo. N'olwekyo mukakojjaawo yenna kyenavudde nkugamba nga ntandika abeera jjajjaawo oba mukazi wo, kubanga yazaala bakizibwe abato gwe booyita bakadde bo. Ensonga eyo ndowooza nayo ogikenkuseemu era ogitegedde bulungi, ogirabye, ogitegedde. Kati olw'okuba nti mukakojjaawo aba mukazi wo, olwa nsonga nti azaala bakizibwe abato gwe booyita bakadde bo, ate abasobola okusikira nnyoko, awo nno wavaawo enjogera etera okutabulatabula abantu anti egamba nti mukakojjaawo aba mukazi wo oba jjajjaawo. Olwekyo kitegerekeke bulungi, njagala okitegeere nti ab'ekika kya nnyoko bonna baba bakadde bo. Nkiddiŋŋana nnyo kuba njagala okitegeere. Bakojja bakuyita kizibwe, so nga ate abawala bakuyita mwana waabwe, ubeera mwana. Kati kitegeerekeka okuganza bakizibwe bonna kiba kikyamu, kyabuwemu nnyo 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 nga gye nkomezza. Omusajja azaala nnyoko omuyita jjajjaawo ne baganda be bonna, naye ng'obujjajja obwo obufuluma ku luuyi lwa nnyoko oba obuva ku ludda lwa nnyoko oba muzzukulu muboole, era nga bw'oli omwana omuboole ewa kojjaawo, kubanga omukazi azaala nnyoko newankubadde nga abajjajjaawo naye tosula naye naddala omuzzukulu omulenzi. Ate era omuzzukulu
ate era omuzzukulu omuwala tasula na jjajjaawe omusajja newankubadde omuzzukulu yewuuyo yeegulusiza ewa jjajjaawe kubanga nabo bamuyita jjajjaabwe. Naye abazzukulu kino mukimanye mu buufu obwo ti gwe obuzzukulu obubwo tebunoga ng'obwabali kubanga bo basobolera ddala okusula ne bajjajja abo. Gw'olwo oli muzzukulu muboole kubanga olumu oyinza okusikira kitaawo, mu ngeri eno osobola okufuuka omuko. N'olwekyo abazzukulu mukimanye nti obuzzukulu obwo buba bweboolereze, buba buzzukulu bweboolereze. Bwe nambuluddeko ku kizibwe oyo n'otegeera n'emizizo egimuliko, n'otegeera bannyoko ne bajjajjaabo ku ludda olw'ebukojja. Nenjagala mpunzikire wano nteme olumasa ng'abuze ku beewaabwe. Kanve enkoto nga byawe kyabiyidde, ganaakalira ku nnyago teyekkaanya yagafumbye. Bw'olaba nga omugenge yeeyunetu ng'engalo kwasigalako ensajja, naye munzise kabiri nga manda kuva mu muliro kudda mu muliro. Mwebale nnyo abasubscribinga, mwebale nnyo mwe abasharinga, abalikinga, abakomentinga. Mukutu mwongere okuwagira, mwongere okugwamaanyi ku YouTube. Munnabusiro n'Olulasange, Munnabusiro n'Olulasange ku YouTube. Subscribe, like, comment, share. TikTok Sengule 221 mwebale nnyo. Facebook page Olulasange. Tusomese, tutambuze, tubunyise. Ndi ku 078 599 343 078 599 343. Ngoli bwe lwagwange yali ne ku WhatsApp +256 781 599 343. Kale, lele bulungi era mwelaba.